butereevu gwe atulaba ku mutimbagano guno webale nnyo okubeera ng'otulaba twaniriza nate ku Kojja Kagato exclusive wamu ne Focus 256 twagala nnyo beebaza abatugoberedde ebbanga lyonna nabagamba nti tugenda kukwata episode era tugenda bakwatira ku bintu bingi nnyo mukama byanaaba tusobozesa bino tujja bibaleetera kugamba kye baba bakola kimi kukola ki kubeera nga basubscribinga ku Kojja Kagato exclusive ne Focus TV Ebron Media ekikulu kya byonna kye balina okukola ekisinga obukulu kowulira nga tokamatidde katege mukomesa oba muziremukko wano kojja nsaba ombuulize ku bantu abo tumale tutandike n'ebibuuzo ebyenda byemuziri ezaawedde mbanjulire ekipya abalabi baffe mwenna aba Focus TV Ebron Media ne Kojja Kagato exclusive mbalamusizza mbebaza ne sekwebaza olwa obwesige n'amaanyi ge mututaddemu era n'okuba nti buli kaseera mutulaga nti kye tukola mu kisiima naffe we tweyamira nti tujja kubanga tuleeta buli kye tulowooza nti kinaabanga nammwe kibongera okubakuumira ku mikutu gino era nsaba Mukama Katonda abawe ekyo ekisingira ddala obulungi ne kye musinga okwetaaga kale abatugoberedde mu episode ewedde eya omukulu Principal Job Kafeero nsaba bategeeza nti bye twayogeddeko bye tusobodde naye tukyalina ebirala tujja kuleeta paati endala kati okunyumirwa obulungi content ono gwe tukola nsaba buli content gwe tukola guteekayo ayina gye bayita playlist eno ebeeramu content ow'ekika ekyo tugamba nti Kafeero episodes zigenda kubeera ne playlist esobola okumanya ebyo byonna ebimukwatako kitegeeza ki nti naye olwo tuba tukutte story endala ate tekitugaana maaso eyo kuddamu ne tutakolinga ku nsonga gye twamala edda kyongose bulungi ekigambo ekinnyonnyola abantu tekitugaana kuddamu kukwata ku nsonga eno gye tuba twakola edda ntugiteeka mu playlist eyo abeera ennyo ku YouTube buli channel aziri organized kati nga zino tubeerako ne playlist nti Paul Kafeero episodes era bw'obikkula osangamu bya Kafeero byokka so nsaba ekyo nkitangaaze ekitegeere kojja gundi eziwedde ziri twayogeddeko ku bantu bangi nnyo naye waliwo eyabadde abuuza Basudde teyazaalayo mbu ku baana Basudde yazaala yagenda okufa Basudde ng'azadde abaana be era yazaala mu bakyala baali basatu be yali alina officially waliwo Naalongo oyo yali azaala abalongo ng'abeera Bubondo waliwo omukyala yali amanyiddwa nga Aisha Nakitto then mulala yadde abuuza ku Night ani oyo Night waliwo omukyala yadde abuuza ku Night yabadde abuuza ku gundi Night Nantabaazi ani oyo Night Nantabaazi yali muwala wa Ssenga Nakubulwa era naye yali muyimbi era naye yali muyimbi nga nennyina ayimba yes so ndowooza naye addiddwa mukumubuuza Night Nantabaazi muwala wa gundi naye gundi katusooke tulongoose kino tulongoosaamu kuba baali batugambye baleeta abaana baali 35 naye abaana abakakafu baali 12 abakakasibwa era nga kyabadde ku nywanyiwo Kafeero nti bangi bazze naye era DNA inosunsulamu naye kwaliwo okusika omugwa kwa DNA eyo tebyalimu naye nga ye Basudde yazaala abaana abakakasibwa baali 12 era nga abamu yabazaala mu mukyala we yali amanyiddwa nga Aisha Nakitto mulimu ne Naalongo n'omukyala omulala bamuyita Basirika bakyala be nali manyiiko nze abalala bonna besimanyi naye awo yafa mu 1997 mu Juni mu accident yali wali ekabaale Bugonzi kojja nga kutumba awo ebibuuzo bye baabuuza waliwo yabuuzizza lwaki tetunawulira nsasagge ng'eri wa Kafeero ku sayidi y'Abasudde kiki ekyakolebwa ku luuyi luli ekyataasaako okubeera nga tetulina nnyo kusika muguwa ekyo ekintu tulina kubanga tukitunuulira mu ngeri 2 oba 3 omuntu yenna bw'abanga alinako abantu be ng'aliko bakadde be
obanga alina mukadde we obanga alina nnyina byawukanira ddala kinene nnyo basudde buli kintu ekyabangawo nga maama we gwajuliza maama w'omuntu aba kibeera kintu kikulu nnyo omuntu ku nnyina kuba gwabuulira buli kizibu kye kyonna ekimuliko so Kafeero teyafuna mukisa ogwo yagenda okutandika okuzaala nga nnyina yafa dda kati abaana ba Kafeero tebaafuna muntu yabakumaakuma yababuulira nsi bwetambula era Kafeero bwatyo ebizibu bye yasanga n'aba nti ate naye gwe baali balowooza nti kitaawe yamwegaana olw'ebyenfuna n'asigala mu bbanga kati kyali kizibu nnyo omuntu atabeera waka okubeera nga abantu ebizibu bwe bito tebijja kuba maama we wabeera ojuliza wajjajja kati abaana bonna buli abeera aliwo gwe bakuleetedde ti ono gwe omuzaala omuteeka wajjajja naye kati Kafeero olwokuba yali tabeera waka akeera n'agenda okukola n'amala ewiiki ebbiri oba omwezi nga taddanga kyali kizibu okuleka abaana awaka n'agamba buli gwe yazaalamu omwana nti omwana wange muleete n'amuteekawo kakyali tekisoboka so singa nnyina yaliwo yandibadde nga asobola okukwata abaana be nga buli gwe bagamba nti mwana wo nti mwana wange nti ng'atwalawa ate maama we olw'okuba nti maama we yabeera ne bannyina omukyala aba asobola bulungi nnyo okumanya naye omanyi mwana wange ono omwana alabika siwuwo yandibadde ng'asobola okukiraba nga bukyali maama aba asobola bulungi nnyo ne mwannyoko kati nga Nantongo amanyi abaana ba Kafeero bino byonna bye twetawaanya Nantongo amanyi abaana ba Kafeero niwe twandigenze mu DNA Nantongo abamanyi gwe wamwe bakutwala mu DNA nesinga we yalaga taatawo nti ono mwana wa nnyonyi ate teri kika kibi ndowooza mu Uganda nze ebika byensinga okumanya ebibi ng'otaddeyo omwana atali waayo ennyonyi n'omutima tomala gazungirayo tosobola kumala gateekayo omwana ate kati ate kyemmanyi ku bibika ebibi ate eyo waffe ekyemmamba emmamba tomala gazungiramu nti oleetayo atali waayo era omwana yesusula ate n'omungalo nga weewaffe n'omugaba awalala era naye obanga ataamugabye oswala n'okamala ewaffe nesimanye abemmamba balaba naye nze neekakasa ku mmamba tomala gazunga omwana w'emmamba tebamala gamugaba walala gwe tolaba bagamba nti eno kakoboza eno mamba gabunga walabako nga bayisa ekirango nti bano bagundi betwawuddemu be banaaba bakakoboza beeraga bokka buli omu nga yeeraga bwerazinaagwa ku sayidi gyagwa awo kale ekyokuba nti abazadde abo abantu abo bombi omu yalina abazadde be bombi ate omulala teyabalina kubanga baali bamaze omwegaana omusajja amwegaanyi ate ne maama we nga yamufaako kati Kafeero abadde mu bbanga all along ensonga lwaki olaba nti abantu abavaayo okwogera abasinga mikwano gye so si baganda be olwokuba baganda be era bajuliza mikwano gye ne bwe banaatambula batya buli gye banalaga yonna bajja bajuliza mikwano gya Kafeero ab'ekika tekuliiko agenda abagamba nti baganda ba Kafeero tekuliiko agenda kusetolinga bizibu by'aba Kafeero kubanga tebabimanya olw'okuba baali bamwegobako bamwagala nga alina waatuuse ate naye nga yenyiye kale atugoberera abo tukasoosezza kwongera kulambulula kubiri ebibuuzo mbadde mubuuza naye nsaba bw'obaako nekyoyagala okutangaazwa kyoyagala okumanya genda mu comment section nabagambye lino ssomero bwe mbeera ne kojja ku channel kuno tubeera ku ssomero kuyiga nakwejjukanya ebyo byetutaalaba ku TV byetutaawulira ku radio byetutaasoma ku mpapula z'amawulire byetutaalaba ku social media so nga ate ye yaliwo era abyogeranga bwe byali temuliimu mbu yayogeranga byali kojja lunaku leero njagala tusaba okulula topic empya topic eno ya music mu Luganda kituyita endongo kirala ebyawukana music mu Luganda kituyita ki okuyimba buvo n'obuddo bwakyo wano mu ggwanga lyettu Uganda okuyimba mwojja okugenda ng'oyawula nti okuyimba ng'oyimbisa endongo mu bika bwe biti ebya nnyimba bwe ziti so topic eno twagala tugikwateko ne kojja tugitambule mpolampola kuba tulina ebika by'okuyimba ebyenjawulo twagala tusooke n'ekyakadongo kamu omuntu otegeere kadongo kamu ali professional wangambye owokuyimba n'ojjamu ensimbi yatandika ddi era baani abaaliwo mu biseera ebyo abaatitumula nnyo gye bayita music genre abasajja abapangereza bakayita music genre ey'akadongo kamu kojja njagala tutandikire ku musingi ogw'okuzimba endongo y'akadongo kamu oba music w'akadongo kamu mu ggwanga Uganda wabula tutulira kwerabira bajjukiza nti okuyimba ko kwaliwo dda nedda okuva Mukama Katonda be yatonda ensi eno
n'agiteeka okuyimbako kwakola ki? Okuyimba kwe kwatandika dda. Ensolo lwagitonda nako ne Katonda yakutonda. Yes. Wala kye tugenda okwogerako leero kwe kubeera nti omuntu akwata oluyimba n'aluteeka n'alulikodinga olukufunamu ssente okuyimbira ssente. Kye tuyita professionalism olwo kati. Kutandika ddi kojja wano kadongo kamu? Okuyimba okujja okufuuka kadongo kamu. Oli agamba kati ono kano kadongo kamu jenwene etondebwawo etya wano Uganda. Anti kati ekikulu mu byonna kye tulina okumanya nti okuyimba kwali kwatandika dde emyaka mingi. Kati okugamba kadongo kamu waliwo abayimbanga nga tebalikodinga abo babeerangayo. Kati naye engeri gy'oŋŋambye nti okufunamu ssente. Yes. Katujja olwo tuba tutandikira ku muyimbi amanyiddwa nga Christopher Sebadduka. Okay. Yatandikiriza okuyimba nga bwafunamu ssente ng'ayimba ennyimba nga era bwe yayimba oluyimba eddaame lya Chwa lyamututumula nnyo mu kadongo kamu gwe yayimbako. Olwo yaluyimba ku mirembe gya Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri. Yaluyimba ndowooza lwali 1905. Yaluyimba nga tannabadde likodinga. Okay. Ng'aluyimba ndowooza era ng'atambula ku mikolo biki ebyo. Aluyimbi si ku mikolo. Yali ayimba ndowooza ne bamulaba. Kyajjukira bulungi yamulaba. Omugenzi Joash Mayanja Nkanji n'amutwalira wa Ssekabaka. Omusajja yayimbye oluyimba luli n'alyoka ayimba mu luyimba olwo eddaame lya Chwa. N'ate ebintu byonna ebyatuuka ku Chwa ku Nankani ku Ssekabaka ng'alinga bye baali bateeka mu luyimba luno nga bw'olaba kati ebituukawo Kafeero naye n'eddaame lya Chwa bwe liri ku Bwakabaka bwa Buganda nti ne bw'oluwulira kati era owulira nga buli kyolaba olaba oli ogamba nti yabiraba atya. Kati awo twafuna omuyimbi alinga Sebadduka. Okay. Sebadduka yayimba nnyo. Kojja olina mulayini z'ojjukira mu luyimba lwaki olwo? Nnyinza oddukufunira n'endukuteerako n'oluwulira. Tulutuweeko kuba muntu ayandyagadde okuwulira engeri gye lwatambulangamu n'akadongo akatambulanga kalinga ebiki byalingamu ebiringa ebiwaawaala kojja ebyo ebiringa ebisaasa anti edda amayinja ennyimba nga ziteekebwa ku mayinja ku records. Kati olw'okubanga kwagendako enfumu nga kujjako obuntu obwekulubudde ate kano akantu akayimba empiso eba sensitive nnyo byonna ebyo ebikwata nga gwe bw'owulira bwe tunaba twogera ku microphone obanga olikodinga wano ng'okwata empewo bw'eba eyitawo nayo ogiwulira era omuntu awulira nga nakino bwe kiri kati kankuwulira oluyimba olwo luyimba luti. nga kakyuseemu kaawa anti gundi oba tuyita pinching. Sekabaka omugezi njabi yaleka ku lupapula kati nkulamira gwe Muteesa asigaddewo ojja kulamula mu magezi abo abayizi obwakabaka bwokka emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo okufuna ku ddembe obwakabaka bw'obulita bukaanye buyuuga obuzibu buliba bungi bw'olibanga olamula naye okumiranga ebyo bw'olibanga olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsi olw'amagezi go bangi bali kyekyo omulabi yateeka kuba afunyeemu akati oyo ye Sebadduka. Okay. Era omuntu gwe yali ayimbira Ssekabaka gwe yali ayimbira ebiseera ebyo ye Chwa. Kati nja kulaga kati ngezaako okulaga nti abantu baleme kulaba Chwa kati kankusembereze olabe gwe yali akola ki. Producer jatuyamba akiteekeyo Buteesa kifaananyi ekyo njabbi bateekerayo ye Chwa nga amaze okufuna ki nga amugamba era oyo gwolaba yali musajja w'amaanyi nga teyeemolerwako. Chwa yali Kano mu magye yoyo era ojja mulaba bulungi nga teyeemolerwako nga tasaagirwako. So Sebadduka ajja amuyimbira oluyimba amuyimbira oluyimba yalinga alagula
kwane kati bimuntu ebimu biri mu kutuukawo kati oyo gwe bayita ki gwe bayita esebo kakati Sebadduka ava ddi mu bulamu bw'ensi eno yavaamu mu 1997 ndowooza we yafiira kyendowooza sirowooza nti Sebadduka gwe mwaka ndowooza gwe yafiiramu nga 97. Okay. Kojja omuntu yandibadde alaba oba ali mu kugoberera omukutu guno yandiyagadde okumanya flow oba entambuza y'akadongamu eyo ejjetya ekulaakulana etya okutuuka eno kuba no bawalukagga kati tutambulye mu buufu obwo Sebadduka bw'avaamu ani akiyingiramu awo steps ezo engeri gye zitambulamu okutuuka wano ku Mathias Walukaga ndoza yasembiyo okubeera nga naawe bali abalala kamerera ku mikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo era nkwebaza Akensuso aliko Kojja Kagatta exclusive naali ku focus we bali nnyo okubeera ng'okikola olunaku olwaleero nga bwe tugambye tuli mu kubambaga oba tuli mu kuyisaamuko ku ngeri music abamunyumirwa ennyo engeri gyazaakulaakulanamu okuyimba engeri gye kuzekulaakulanamu okutuuka leero tufunye ebika bingi ebyakuyimba byetwagala okutangaazayo naye nga tuli ne Kojja akyali mutuyisizaamu kadongo kamu omukulu Sebadduka addibwako ani awo mu kisaawe eky'okuyimba kati Sebadduka bwe yajja bajjawo n'omwami gwe bayita Eri Wamala gundi kuba Eri Wamala yali atandise mu 1956 awo Sebadduka najja mu 1962 Fred Masagazi najja mu 1964 awo netufuna Miss Sera Sega Mwenge netufuna ne Bernard Nsubuga netufuna Matia Kyakamala netufuna omulala bamuyitanga omulala twafuna Sulaimani Mayanja netufuna omusajja omulala bamuyitanga Paulo Damulira netufuna kati awo Miss Sera Sega Mwenge n'akyaka nnyo n'ababuutikira ne ba Eri Wamala n'abatwalira mu Kasaaganda kuba Eri Wamala emyaka Eri Wamala yadda ngulu mu 1969 bwe yamala okuba Nabutono ne Josephine abantu ne zibayingira ne babeera nazo n'akuba gundi talanta yange mu 1966 n'akuba olwo tusaagalira ddala Segomba olwo kakati najja n'akubayo gundi olimbawo erwaddamu ne lumutunda bamuyitanga Namuganyi n'akuba Namuganyi naye ate era yo Namuganyi yali true story nga omukazi yali amugambirira nga amubuulira obulamu bwe amubuulira ebimunyiiza nebitakola ki nebyatayagala awo ne bagundi ne batandika ba Dani Mugula ne gundi Dani Mugula bayateeka kuyimba omusezi n'omulogo gwe yatandikira n'ayimba omusezi n'omulogo ne Matia Luyima naye n'atandika olwo ne wajjangayo era abayimbi abalala bajjanga n'ayimbayo nnyimba lumu bbiri ne Steven Kiwana naye najja n'ayimba n'atandikira ddala okuyimba waliwo bamulala bamuyitanga Alozias Kabugo naye yali wadda naye abantu balwawo okumutegeera bamutegeera ate wano mu 83 naye nga yali yayimba dda okuva emabega Alozias Kabugo Kojja abantu bayingiriramu wa ba Fred Sebatta bajjo abo bajjo bajje mu mwaka kyebbo mwami Fred Sebatta okuyingira okujja wano nze okusooka omulaba yali 1978 nga atambula ng'akuba endongoye naye emabega eri Sebatta yali makanika mu Ndeeba nga yakolako obwa makanika mu Ndeeba bambi kati omuzimu nga bw'ogumanyi ono ati gwe tulimu muzimu ne gumukwata gukutemba n'abisuulawo n'agenda n'adda mu ndongo n'atandika okutambula ng'ate endongo efuna kuba watambulanga bw'otyo n'ofuna omutwalo n'ofuna ebiri abantu bo ne babeerawo ng'ate oba oliawo erito gufunika naddala mu biseera ebyo eby'emyaka egyo Katonda n'amusaasira mu 1900 yali 82
n'asamba akajji n'afulumya oluyimba Saamu wange ku kanankani si kinana ng'atandika yafulumiza Saamu wange n'afulumya n'omwana siwuwo akasooka naye kati so zino lwe muwulira kati luli lwakwatibwa enkwata ndala nnyo yali ya kadongo kennyini tetuyita akadongo endongo gye tulowooza nti gye bayita kadongo kamu ne lufulumizibwa nga lutundibwa wali ng'era ofiisi zaabwe olwo bakadongo kamu abo super singers nga ziri awo ku abamanyi Kampala kati abatamumanyi am very sorry naye abamumanyi ku Market Street awo awali roofing siweetadde ekizimbe kyayo Market Street we baali nga batundira music oyo ng'awalala bw'oba omwagala oyo kadongo kamu ng'ogenda ku dduuka yali abanga ku kizimbe ekyali kimanyiddwa nga ekya okwali Kibe omusajja bamuyitanga Kibe owa breakdown awo kati we wali Yamaha Center Kibe siyo nawe kaleerwe kati awo yalina edduuka abantu bw'owulira omuntu ali awo mu kibuga yalinamu ekifo awali Kibe we yali ngaawo mu Kibe nga edduuka ekizimbe ekyo kwe kuli Yamaha Center kaakati nga Kasajja and Sons yakatandikawo kuba Kasajja and Sons awo agendawo mu 1979 wagenderawo wafunira edduuka eryo yalifuna kuva ku musajja bamuyitanga Ogole Captain Ogole yalifuna esebo kati awo music nga omusango waba kadongo kamu oyo n'omulala nga omusanga mu Segiko yali amulina nga Segiko by then yali alikodingira awaali nga California Ruumu Street ng'otambula California we yali simanyi oba omanyiwo ntegeerawo awo ku Ruumu Street awo yali nga Segiko nga walikodingira ebiseera ebyo nga mpozi n'omuntu omulala yali alikodinga bamuyitanga Sajjabbi omusajja bamuyitanga Sajjabbi yali mulema nga alikodingira wano awali ekizimbe kye bayita Park Nkadde Mall wansi awo yali nga ekizimbe bagiyitanga Nazareni mu dduuka baliyitanga Nazareni mwalikodingira era bw'oyagala kadongo kamu omufuna omwo kati abantu abalala bagenda bajja buzi naye nga abayimbi gundi bwe yajja yakuba ennyimba nnyingi nnyo ezamutumbula Miss Sera Segamwenge yakuba ennyimba nga nawulira engoma n'engalabi nga byogera nawulira engoma n'engalabi nga byogera kyokka saamanya ozinga ke kasi kyako omuwala najjemba omuwala gwe nayagala omuntu ye muntu sikulimba bwe yayimbanga Miss Sera Segamwenge n'ayimba ensi yakyuka bizibu by'enseeno bingi mbiraba bingi tebirojeka olwo n'aluyimba n'ayimba oluyimba olulala baluyitanga Tolofaina ojiddo nkyawe sikyaddira kutawuka ebyomukwano mbikuse maama munange Tolofaina kiki kye nakola n'ayimba olwo alinga ingamba Tolofaina ekigambo Tolofaina linnya kati n'ayimba ennyimba nnyingi n'ayimba naluli muyiga enjogera mwewala okunyiganga mu bufumbo tekiwa mirembe oyo ye Segamwenge n'ayimba ennyimba nnyingi n'awulira n'ayimba bamugamba ng'agaana bamugamba n'agamba nti Nakasujja n'ayimba n'oluyimba lwe bayita Nakasujja n'ayimba n'oluyimba Nannyonjo waliwo n'ayimba olwo yali ayimbira nga noona aluddeyo ndaba atajja oba atamusanze n'alinda ndabye n'omukwano ndabye omwoyo gwe njagala atanjagala omwoyo gw'omukwano kati n'ayimba Dani Mugula n'ajja awo biseera ebyo n'ayimba yafulumya oluyimba Namirembe Dani Mugula afulumya Namirembe mukwano maama ogambawo ki olwo n'afulumya olwo n'ayiya Kanneegoote n'afulumya abaana koga yaliridde oba abalenzi n'abawala nze mbadde mbawadde eddembe nga siboogerako olwo naye nga n'aluyimba n'ayimba mu luyimba na Keeti n'ayimba tukyali ku Segamwenge yo navudde navudde nkugambye Dani Mugula naye n'aleeta ezo kati eringa competition be baliwo olwo anti nga be b'amaanyi oyo n'ayimba omukwano butiko kati omukwano butiko gundi aluleeta nga Sebadduka aleese olumbe lulina amattire
mulina amattire luno olumbe lwantama abagezi bangi lubattanga bagwagwavu n'afanga omusiru omutalika nigguusa balala lubajja mu tulo nga beebase nalaba ku mafunga enjuki ze zabatta eyakubako ebyuma yatukola bubi okuyimba kunkumanyi era n'abeera mu kikadde wali mujja kubanga mukiraba mu kikadde ekikadde Baddaani Mugula Christopher Sebagundi mwami Matiya Luyima Matiya Kakumirizi Dani Mugula Wibawire Mukaba bonna bayimbi abakadde nga motadde ne Misusera Segamwenge the lord of the singers kojja nyina akantu keninga kempuliddemu bulijjo omuntu obeogera ku nnongo y'akadongo kamu erinnya lya Eri Wamala livuga nnyo Misusera Segamwenge ne Eri Wamala Dani Mugula bano soko ongeragiranyemu bano amaanyi gabwe gaaliwa bawuka kiki buli omu kyakira ku munne kubanga ebiseera ebyo amanya gaabwe ogasumuusizaamu mu ebyo ebiseera ndoza tubatuuka mu bino ebiseera bya basudde ne Kafeero wabwe ate beeno mu maaso eno anti abo naye era bonna Eri Wamala yabasangawo ne Misusera bamusangawo bonna abo bamusangawo ng'era akyali ku top era olwaliro bw'oba oyogera ku Segamwenge ni Kafeero wabeereddewo ng'era nga Segamwenge yeki nga w'amaanyi kubanga buli omu akimanyi nti ye loodi wabaki w'abayimbi ye musajja ajja bw'aba alina kyayogera bonna nga basirika kababeere Baddaani Mugula bonna kuba ayogera mpola ekyokusooka mulangira Segamwenge mulangira ekyokubiri bw'aba ayogera ebigambo byayogera bitono bw'alaba oyogera bya kisiru takuddamu n'asirikira ddala toddamu kuwulira kigambo kye bw'omuba omu n'amutwala ku shoto mugwako nti wiiki ejja nkwagala olina okola appointment nze tumanyiganye naye tumanyiganye naye mu myaka 3 nyinza omulabamu omulundi gumu kati ye yenkola awe yerevu kwe yeekuumira ojja mujja mulaba era mbakubiriza abantu mwenna kati ngenda mulaba olwaleero ngenda mulaba mugambe nti nja kujja nkulabe tube nga tunyumyamuuko kojja Segamwenge otuwaddeko kweyo ebimukwatako engeri gyeyisangamu kyekyamwawula ku bano Baddaani Mugula oba Dani Mugula kyekimwawula ku bana abasatu ne Eri Wamala Segamwenge Eri Wamala Dani Mugula kyekizo kyalina ku bano ekimukola ki ekyenkizo kye yalina ku bana yali ayimba nnyimba za mukwano zokka nga ze zisinga obungi Dani Mugula nga bwolaba Kafeero ennyimba ze yayimba ng'ezizimba naye nga bwakuyimbira olw'omukwano toyagala kuwulira kirala era kyeyava ayimba oluvannyuma yayimba omukwano butiko nti ne bw'ojja tonyigiriza kwegamba yaawo buli muntu kuba alina gundi ango gya specializingamu awo yali mukugu nnyo kiringa ssaawa zino bonaoyogera ku David Lutalo nga mu bayimba ennyimba z'omukwano ne Chris Evans abo be bantu kwegamba nabo kati abaliwo abategeera Kafeero yafa yali alumanyi naye bwe yafa kati ono yaddako Chris Evans kati ye yaddawo awo ne David Lutalo so ate Eri Wamala yali amanyiddwa ku nnyimba eza bandi yatandika bandi ye ng'agitandise nga akadongo akamu ng'akubisa endongo ki naye ng'ate agikuba mu foomu ya bandi ng'agikuba mu foomu ya country kati ekyavaamu ne bewongeramu ebyuma mu datisi bwe twali tukuba alubamu gye bayita Penina okwali ne Wuuno Tuutuno wekwali ne Wini tibwendabe nga bwe wakolanga olwo baluyita gundi itikale mama njagala yes olulimba lwaddibwa namu wano juzi lwakubibwa lwafuluma 1994 kuse kwa album bagiyita Sacramento lwafulumira kati abayimbi bwe batyo bazze batambula Eri Wamala ng'ayimba ng'okkiriza nti yayimbye ng'era akwatira ddala endongo ye n'agikuba bulungi nnyo ye Dani Mugula nakubuulidde nti yatandika mu 1968 Dani Mugula omwogeddeko 1969 n'afulumya mu 68 yafulumya oluyimba Omusezi n'Omulogo mu 69 n'afulumya hit gye bayita Enkomerero azze akuba hit nnyingi nnyo n'akuba n'Entongo nayo yali hit
Ntongo laba ne bolukuba kati. Naddamu n'akuba bulijjo kaadi. Bulijjo kaadi bwe zigabwa ekintu kye mmanyi eyita omwami ne mukyala we. Naddamu n'akuba nvaako ndi mufumbo. Abantu balwagala nnyo, abakazi balwagala nnyo. Nga balukozesa nnyo. Dani Mugula yali mugezi nnyo nga yeepima bakweta kweseetinga ne wenyi n'oyimirira bw'oyimiridde buli ajja nga amanya nti njogera na gundi. Abayimbi ne bayimbira ddala ennyimba kakati Dani Mugula n'abanga tavudde ku luguudo. Okay. Tavudde ku luguudo n'abanga n'olwaleero akyayimba music. Ennaku zino alina abadde ne alubamu eyo gye bayita abagagga bantumye naye nga si yakusaagirako. Abagagga bantumye kojja kagenda kati ako. Abagagga bantumye nti mubamalako emirembe mubavuma mubakola ki. Ebimu mugenda n'ebikola nga temumanyi nti abagagga tebabyagala bimukoze. So kojja mu kiseera ekyo Sebadduka yajjanga n'azikiramu oluusi Sebadduka kuba ennyimba awo yagenda n'akuba oluyimba oluwala olunyonyonsi yalukuba mu 1977. Oluwala olunyonyonsi n'akuba amazima tegeekweka, n'akuba oluyimba abafumbo, n'akuba oluyimba Mali ya nnyoko. N'akuba ennyimba ez'ebyobufuzi zaali nnyingi awo. Azayimba ennyimba nyina bwe yajja ate n'addamu n'adda ku luguudo yali abuze nnyo n'akomawo ng'ayimba ensi ekyuka. Essente zaali zigula eggaali kakati zigula lupanka lwokka. Ezaali zigula ente ennamba kakati zigula kiro yokka. Oje ani yayimba agawolagana mu oyo bamuyitanga Balijidde Peter Balijidde ye yayimba agawolagana mu nkoola. Yaluyimba mu 1982 ng'ali mu Kawempe Golden Guitarists. Balaba tugeze ne kabajja. Ate olwo lulala. Ate owambagatanya nnyo kye kibi. Kati simanyi we naakunnyonnyola ogattaganya bingi. Ate olwo lulibwa balaba. Baluyita balaba taliiwo. Balaba taliiwo. Nayo hiti ya Dani Mugula nayo. Mutesa balaba taliiwo. Mutesa balaba taliiwo ne batunzabunza. Taliiwo omwana wa Irene. Taliiwo omulongo omulungi. Abasajja basengekanga endonga abo. Basinganga kusengeka bigambo. Ebigambo babisengekanga. Endongo bagiteekangamu nga accompaniment. Kati Balijidde yayimba oluyimba agawolagana mu nkoola ne mukyala we Margaret Nampa ne mbafuna mu 1983 ne tubagatta mu kibiina kye twali tukoze ekyayitibwa nga Peking Guitarists nga mu kukitandika twateekamu abayimbi be twali tukuŋŋanyiza ab'amaanyi be tulowooza nti tuliddayo okufuna kibiina ky'amaanyi ng'ekyo. Mwalimu Wire Mukaabya, mwalimu Nakisozi, mwalimu Amiri Sengendo, mwalimu Livingstone Kasozi, mwalimu Eriferet Kimera, mwalimu Nakubulwa, mwalimu Dani Walakira, mwalimu Muwaya Godfrey Muwaya, mwalimu Godfrey Bunjo, mwalimu Nambawa, mwalimu no si Nambawa, mwalimu bamutanga Neguya. Kibiina ne kitutabukako nga buli we kigenda. Ba artists nga 15 bonna ate nga baali basita by then. Awo kubanga Mugundi Mukaabya yali akafulumya oluyimba embalu n'olulala bayita Naggayi. Nenkulabira embaga. Style ya Mukaabya ate yejja. Kati ate yo style ye endongo ye yagikuba ng'owuliranga eri traditional instruments ng'ayimbira mu traditional melody. Naye ng'ate akuba music nga wa bidongo. Oyo naye najjiraawo kati oyo naye n'asetinga trend ye. Nga bw'olaba wati mu Uganda muno mulimu omuntu akuba ebidongo. Abalala tewali yali amukopye era mu Uganda tewali asobola mukoppa. Aliwa yenna. Bamuyita ragadi. Music wa ragadi tewali asobola mukoppa. Bano abayimbi abeekopya abo boy abamaliriza toyinza kukoppa mu music wa ragadi. Style ye. Eyo ndigida. Nyimba ze zonna zakubye leta beat gye yayimbamu tewaliwo wanayinza gikola ki so kumukopa Wire Mukaabya aleeta style eyiye ati songa bana abalala tubadde nga tuyimba bakuba kadongo kamu kye tuyita ABCD gwe babadde bakuba nga bakuba waya nnya. Okay.
naye kati bano babalala bakuba ne bakuba ne bayitawo endongo gye bakuba nga oli tekizibu n'ogikopa teri yayinza koppa biiti ya Mukaabya yagikola nga style kati ye naye yamaliraawo kati ate n'olaba nga bano Balukaga bwe bazza ate bakubye biiti eya rumba nga bwakuba endongo omulala yenna agikuba n'ayimbiramu byayagala naye toyinza kwepangira ku nnyimba za Mukaabya oba za gundi tyoyimbiremu ebigambo by'oyagala bakikola nga kyabwe batandikiriza biiti bo ne beggulirawo gundi yaabwe trendi yaabwe Muwire Mukaabya obukujjukujju oba biki obuyiyi obwo abujjawo oba butali omuntu toyinza mubuuza gye yajja bukujjukujju oba kakati gwe nenkubuuza nti okubuuza ebibuuzo ebyo wabijjawa by'obuuza kati ekyo kibamu bonna abaasoma babuuza ebyo gwe tobalabako nga abantu bangi nnyo betugenzeemu naye nga si bakwestioniya n'ogamba nti ono naye abuuza bikyono bamugjeewo waliwo betulaba ne ku gundi ennene ku streams ennene nga bamujerega bujerezi nti byabuuza nga tasaana ku mukutu